Okyali ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News nange The Element Man nga ndi muzzukulu wa Mugema. Nkusaba genda maaso subscribe nga omukutu guno olw'ebyo tugenda maaso n'okubeera tetuba wakati nno zinaga tukyalemeddeko era tukyali ku nsonga y'omulambo bannange nabagambye nti mwenna alina omulambo muguleete naye ate kati waliwo ekizzeewo annaye nze byonna ngambye ngenda kubeera ngambibawa ekizzeewo nti tuli eno tunoonya naye omwana bayinza okuba bamuziika dda. Kati nno kino nno kituukiddwawo okubeera nti balina engeri gye batwakinzemu amasimu ag'omukyalo n'abafamire abafamire nabaka beesobolamukko balina engeri gye betwakinzemu amasimu gano nga bagamba nti wayinza okubeerawo omuntu gwe yayogera naye. Kati nno kino nno kituukako awaliwo akatambi omukyalo ke yakwata ng'ali mu ddwaliro e Mulago ng'omwana mu kaseera ku yali mulwadde nnyo. Kati akatambi kano omukyalo ono alina obubaka bwe yali ng'ayogera ngamba mama w'omwana ono amannya ye Flower Kimuli Jumba ng'agamba nti omukyalo ono oba nga alina gwasinkira obubaka mbu nti gwe tukubira amasimu naye togakwata kyokka omwana mulwadde nnyo njagala oba oli mu bakazi bo njagala otegeere nti nze mama w'omwana oba nze alina abaana bo. Kino nno kyaleetedde abafamire bano okubeera nti beekengera nga bagamba nti omukyalo ono tuyinza okuba tuli eno ng'omwana baakoze eki bamuziise bona tebaalulonzezza bannaayi ne bagenderawo gyekansoke nkuwe akatambi kano lwaki sikakuwa owulira amaloboozi gano era bw'owulira omukyala amaloboozi galaga nti yennyini yali mu kwogera. Beno tuli mu ddwaliro mwana mulwadde ali mu kwesika akubira amasimu agafuula bizi obanga ne bakazi b'osookanga n'omanya omuntu alina abaana kikyagamba. Oluvannyuma lw'akatambi kano okubeera nti kasaasanubwa nti bakalaba kyabawuliza okugenda ne batwakinga amasimu g'omukyalo ono era ne wabawo ennamba gye batategeera amangu ago ennamba eno baagikubyeko era ng'ennamba eno ng'erina amannya geereeta mbu kakati bwe batyo kye baakoze nga batandika okubeera nti balaba ennamba mu budde kibwayogera nabo kuba bw'otuulira omukyalo ono okusinziira ku bantu abanyonyodde entambula y'omukyalo ono okuva mu ddwaliro Mulago teraga ku ddwaliro kwennyini bo bagamba nti kamera etandikira ku Taskies naye kati okuva ku Mulago wano oba okuva ku Taskies n'okudda eno Wandegeya biki ebyo ngadde Wandegeya waawo ku laawundi y'okubbiri waawo paka e Mulago kamera teziragaawo. Kati nga bo basuubira nti mu makkati awo wayinza okubeera nti waliwo omuntu eyajja n'atwala omwana ono. Kati mu ngeri eyo abafamire bano we batu baagenze era bwe baakubye essimu eyo nga bamaze ogifuna ne bakizuula nti omusajja ono gwe babadde boogerako abasumbi omukyalo ono nti omwana ayinza okuba yamugabye wa musajja omulala mu bitundu by'eggayaaza era mbu bo baali eno ku lw'omukaaga olwa Ssabbiiti ewedde nga bali mu kubeera nti bakungubaga beebuuza omwana gyali kumbe eri bakola ki bali mu kuziika. Kati nno y'embeera eyo mu kaseera kano yeeriwo abafamire bagenda mu maaso n'okubeera nti beebuuza kiki ekinaddako singa omukyalo ono tabawa omwana era mu kaseera kano baagumye nga bagamba nti tulina kyakukola era nti mbu omukyalo ono oluvannyuma okutegeera nti omwana yaziikiddwa n'ewaka mbu yadduseewo n'ewaka mbu yakoze eki yadduseewo kati tetumanyi yaddukiddewa era njagezaako ndowooza olunaku olw'enkya ngeragezaako nnoonye ku mukyalo ono ku ssimu kuba wadde nga yadduse n'ennamba zikola ki zisigalawo ngeragezaako mubeere nga munoonyaako ku ssimu naye atubuulire oba atunyonnyoremu biki ebyabadde bigenda mu maaso. Kakati njagala nkuwuliza wano abaana abamu ku booluganda nga bagenda mu maaso n'okubeera nti beemulugunya nga bagamba nti kikafuuwa omukyalo ono omwana we yakoze eki yamugabye era nti n'abaana bano abalala kati kaseera kano okubatwala ku DNA kuba omukyalo ono mu kika kino eky'empi wabadde alinamu abaana 3 kati wuyo omu baba yamugabye kati basigazza abaana 2
era mu kaseera kano bagenda kubeera nti babatwala ku DNA era balindira muganda waabwe ali emitala w'amayanja ajje balabe nga abaana aba nabo bakebera omusayi okuzuula ekituufu kyekiriwa kuba kati bo batandise okubeera nti batankana gwe wandiise mulamu waabwe bamujja waabwe bamutankana nti abaana bano bakasikola kisibafu kati nno kankuwe bamu ku bafamire ono ng'agezaako okubeera nti alina ebigambo byattaanya oba byayogera ku mbeera eno nga bweri. Erinnya Nnaabasirye Face ndi mwannyinawo oyo yafiiriddwa omwana. Tulina obulumi ku mitima gyaffe okuba nti omwana waffe tannalabibwa era tetwamuziise. Naye tetulina bukakafu bugamba nti omukazi omwana yamulese bulesi mu takisi. Nze nga bwe mmanyi mukazi wange ku katemba gwazaazannya ngamba omwana yamugaba alina gye baamuziika. Era nze siriimu yadde ogamba nti mbusabusa nti omwana teyamugaba, yagaba mugabe kusinziira obwannakatemba bwazaazannya nga yali azzeeko ku ssomero oba mwali mumulabyeko yaddayoko ku ssomero n'afuuka nti muyizi. Bwe mba nga mujjukira omukyalo oyo mwali mumulabyeko mu kilasi ng'azannya. Mukyalo oyo munnakatemba bintu bingi byazaatuzannyamu. Ekyamazima tetulina bumativu bugamba nti omukazi oyo omwana yatwalibwa mu takisi. Omwana oyo yamugabye mutuyambe, tusaba buyambi, mutuyambe tufune obwenkanya eri omukyalo oyo. Ffe tumuyinaako gundi yonna naye ffe kye twagala kumanya nti oba omwana yamuziise atubuulire nti omwana namuziise tusobole okuba n'obumativu. Emitima gyaffe teginnakkakkana. Era abaana abo kati beetaaga kgenda ku DNA kubanga ekyamazima kati tetulina bukakafu bugamba nti abaana ba mwannyinaffe. Tetubulina. Tulina kufuna obukakafu nti abaana ba mwannyinaffe ng'abaana bamaze okuggibwako omusaayi. Ekyasinze otumalamu essuubi mukyala waffe statement zaawa ekyamazima tezikwatagana. Leero ayogera kino ate nekyanayogera kiri. Ono amugamba kino ate mmwe n'abagamba kirala. Kati statement ezo zaagendanga awa zitubuzaabuza. Zituleetera okubeera nga tulina okubuusabuusibwa okugamba nti omwana waffe omwana yagabye mugabe, omwana baamuziise. Akkirize nti omwana baamuziise. Ekyo kyatakkiriza. Kubanga ebyo bikolebwa abakyala. Omukyala yagaba omwana. Ffe tukimanyi nti omukyala yagaba omwana naye ffe twagaba bwenkanya sente nnyingi ze twonoonye. Atubuulire mazima atugambe nti oba mulamu omwana teyali wammwe. Faawo tujja kuba tufunye obwenkanya nga tukkiriza. Naye ekitali ekyo tetukkiriza. Omwana yamugabye. Erinnya Nnaabasirye Face. Tubuuliremukko. Sooka otubuuliremukko. Tubuuliremukko. Mwenga abatuuze ku mwana wammwe gwe muwadde musuubira nti mugenda kumuziika. Twagala ndowoozayo. Gwe ng'omutuuze. Ndowooza ebigo byonna mbiwulidde ebyoyo omukyala. Omanyi twewuunya. Era bino ndowooza sitwala omuliza mugigwera okuva mu ntandikwa okuva mu kyalo ne bamubbako omwana. Naye kati twewuunya ekituufu kyekiriwa. Omugenzi oba ave gyali ajja atubuye nti bannawe banziise wano oba. Kati twebuuza kiki ekigenda ddala mu maaso. Abantu bangi beebuuza kiki ekiriwo era omulambo gwo gwalazeewa.
omulambo gugwalazeewa. Waliwo abavuddeyo ne bagezaako kuba nti bawolereza omukyalo ono nga bagamba nti omukyalo ono kituufu yinza okuba omulambo omwana bakoze eki bamumubyeko, naye tewali amanyi kituufu ekiriwo nti oba ddala omwana ono kituufu yakoze eki, kituufu yatwaliddwa. Kati tugezezaawo okunyako ne ku bakulembeze abamu. Omukyalo ono oyo w'abakyala oyinza okuba mumanyi we Matugga, naye yagambye nti mukazi ono ayinza okuba munnaaye ebintu ebimu wadde tubigira naye ayinza okuba omukyala kituufu omwana bamukolera ki bamubbako. Kangeze maaso n'okubeera nti mukuwa naye agende maaso n'okubeera nti annyonnyola endowooza ye. Nze ndowooza omukyala talimba kubanga ye maama w'omwana, ate maama n'omwana tusobola baawukanya. Maama n'omwana, maama aba ayagala nnyo omwana we, era wadde omwana nga yafudde maama aba ayagala nnyo omwana oyo aziikibwe, maama alyoka akakkane nga n'omwana we awummudde bulungi. Naye kyanaku nnyo nti ate omulambo baagumubyeko mu mmotoka. Naye nze nkuba omulanga nti oyo yenna yabadde abbye ensawo eyo ng'amanyi nti nga maama bwe yavuddemu naba yafulumyemu nayo ng'alowooza nti yeerondedde, asobola okutavaayo kweyanjula nti baneeze nabadde ntutte ensawo, naye asobola okuvaayo bambi omulambo gw'omwana oyo n'abaako waaguteeka abantu we basobola okuzuulira. Maama w'omwana asobole okukkakkana ng'aziise omwana we. Ate wano nno mulowooza nti ngenda kusukkawo byebyo nno byensobodde okubeera nti mbawo olunaku olwaleero wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News. Ffe tugasookako ngamba amawulire. Omukyalo ono ngenda gezaako mbeere nga munoonyaako ku ssimu tulabe kituufu yadduse oba byonna mugenda kubeera nga mubiwulira. Byonna mugenda kubeera nga mubiwulira ddala tumanye yadduse teyadduse, kiki ekiri emabega wa kino. Wano ku Standard News ffe tugasookako ngamba amawulire.